Dr Cephco yafuna akabenje accident. Ne accident eno limatanka nenga mpale z'aba 7. Accident eno teyatiikirira nnyo. Nenga okusinzira mu nsondo ez'enjawulo Dr Cephco yafuna akabenje nga limotoka ya Alphard motoka nekola kineggwawo. Waliwo ekibba account sekikutte ejjembe mu Uganda. Ba tiktokers, ba youtubers, omuntu yenna ng'okozesa omutimbagano nenga okozanga business ng'olwanya okumala ebbanga omutimbagano ogwo gwambuke guyimuke. Waliwo ekibba account ekigenda mu maaso. Naku bbiri emabega Agatha watomuddi, Agatha Katrina, Agatha D collections. Omukyalo oyo oba omuwala oyo oba akaana kaaka myufu akatintini kamaze naku nga kakaaba amaziga bakabbaka account erina abantu abasukka emitwalo 4. Kaji building dio okumala ebbanga nga kalina ebba waako boyfriend waako oyo nga balina essebo ne bapika account from Tom D to Council to Black Panther omuyimbi. Naye juzi wano ate account muliza tebagitutte. Account bagitutte. Tuba tukyali awo kwoyo tugenda olya Winnie wa mami mumanyi bulungi nnyo mukwano gwa alien skin kyekyane ekiwale ekitiribiita. Ate muliza naye ye tebagitutte ngeri mitwalo 3 plus. Winnie wa mami account mye amaziga n'akaaba. Tuba tukyali awo tukyabaza papa zapata. From akazinga si oyo. Papa zapata atenga muliza naye account tebagitutte. Okitegeera ada ina account naye bebadde eri mitwalo kala agasuka 2. Papa zapata mumumanya jao n'atulira mu afande munyoba kola boti. Yasinga nnyo okunkolera ku story ya Champion Gudo akazinga si kyoyo simanyi ba mu training ne bakola bwe bati natulagamu awo Champion Gudo mbadde mukimanyi mtabani wakakoza mutali oyo papa zapata oyo abeera yambadde kino ekintu bati rasta ayimba n'okuyimba arapinga akantu muzanga tebagitutte encha ya leero Bibi Zanda tasimatuse Bibi Zanda asimatuse account ebadde etwalibwa etya Bibi Zanda mukwano gwaba Tom D nga manyi tukolagana ku mikutu nti Sonko akolagana ne Kakalamu akolagana ne SB4 akolagana ne Zanero n'abalala kati we bakubba nga bana babba amasimu nti simu webbibwa bakozesa essimu eyo nga ngikubbyeko we nagamba Sonko ono akalonya akawala akamayira Angel kati katukakubira essimu tukagambe mayira Sonko aliwa nafunya accident yetaga emitwalo 2 akugambe ziri ku simu yo ng'osindika ssente ofuna okutya bambi papa mubbyeko essimu kati abadde bakoze Bibi Zanda nga bakozesa account ya Katrina. Bibi Zanda abuuse naye kubira omulanga n'agamba weetegereze owulirize wano oyagala okutaasa account ereme kubbibwa oba okiraba so n'asimatuka mu mbeera efaanaganako ng'eyo naye ababba account tebannassa mukono mu bayimbi bajja n'abalala bana okubbeeza abaana abalala oba nga ye bayagadde byabwereere abadde bamanyi bafunyeyo bafaanizi babo baagala ennyo baagala bagulira ku data simanyi kola bwoti bwofuna kodi giweereze wano ekole bweti ogenda kufuna simanyi GB 10 simanyi GB bimeka okitegeera okozese data Allahu akibaru kodi ejja ogenda ogikwata ogibaddiza okugira bwoti ng'oli logged out of your account ogeza kola ngiroginga in nga password ekyusiddwa kitegeeza nti account ekyaliyo emaze oyingira mu mannya g'omuntu omulala obo kitegeera so olabira omuntu yenna mu abaagala ebyobwereere mmwe oli azze mbu ayagala kuweerezayo ku data mugambe teeko ku mobile money yange nja kwegulira naye munazigulira direct bwagira n'asindika bwati message nakugamba kati ekodi ze gimpeereze wano kasi omala giweereza bwe tunagiteekamu wali you out of your account ofuuse faani kiriza obagaana abantu abatuta account ya Winnie wa mami Agatha Katrina Papa Zapata nade bagala okutwala ere yani ya Bibi Zanda tebannassa mukono neza abalala bakyazikima bahaka we bali ne oli ona batakoze ekyo account bamanyo ziyingira ne bazitwala naye tetumanyi kigendererwa kiriki because omuntu ala account y'omuntu nga bamanyiye kati gwe gikoze ogenda gikoze oti ofune views ebya ddala ere kutambulire bwe oyagala kukola business bakuwe endorsement sokole business abantu abamu basomye ne bagamba tugezese ebyokulwanyisa oli anti Iran egenda gezese ebyokulwanyisa byayo ngebiganyisa mu nsi ya gundi babanga bazogezese ebyokulwanyisa mu yensi ne batta abantu ebya ddala abantu ne bafa tukozeyo ennyonyi ebongera mu bbanga esobola okusinzira ne kuba missile wansi ne kuba omulabe ne mutta kati bifo genda mu mulabe bate yesiga nti esobola kuba omulabe kye bakola bagisindika mu bantu abaddala ne bagezesa amaanyi gaayo papa ne battayo aba ne bagakatula tugirumbise wali abaana basomye obwongo bubeesera agenda kukozesa bagayatula basobola okuhapikinga account bayita akantu akapya bageze nti kati kisoboka
obo kitegera bagende bakole be balina okukolera whether balina abanene be banaakolera whether benyini bagenda kwekolera bagenda kubba nga bala nti basobola creating antivirus nejjange inengeri gyegenda ekyusa ebintu nebifreezing weero boti account yo nga sente zivuddeko nga zikoze weziti kati embeera eriwo so omuntu gw'otamanyi oli ne wooba omumanyi sharing password with someone maybe akusindika code and so on ogenda bowed nze ndowooza time ojja tuuka nga basobola n'okuwamba obuwambi ne bakuteeka ku mudumu gw'emmundu ne bakyusa account yo ne bagitwala wabaawo okwefiiriza wabaawo abantu abamu okwagala b'emitima ebyoku like okozesa abantu loosi ne wabaawo n'abantu abaagala okulaga nti gwe oli kapeeto oli w'amaanyi kusinga amaanyi kati kankugezeko nti oyingira mu account yo ekyo nakyo kisobokera ddala bulungi nnyo account neekola ki neetwalibwa kale nga tutadde ekya account ebbali because nyingi ezize zitwalibwa naye nga temunnaba kutegeera bweba tuteeko kuzaabano namawulire ne gaatiikirira then mumategeere nti account zitwalibwa nezibadde nga zitwalibwa ez'abalina accounts ennene nnyo eziri mu makatikati n'eziri wansi kuba gwalina omutwalo gwe omulaba ng'eyo eri wansi n'atagirina nga byamulema aba ayagala eyo because waliyo omuntu ng'abadde ku TikTok okumala ebbanga ly'emyezi nga 6 nga yalemererwa okufuna abantu abamufollowing nga bawera 1000 oba 2000 kati gwali mutwalo alaba ng'oli wala olaba ng'entono eyo n'ajja gitwala kkiriza oba gaana tuddeyo ku accident ya Dr Cephco wetugenda okuwunzikira Dr Cephco yafunye accident ku Northern Bypass obudde obw'ekiro era ntwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago nga biwala ttaka ng'emmotoka gyebaddemu ekya kya Alphard ng'emmotoka eyonoonese ng'eweddeyo ng'omusayi gumuvuddemu mungi nnyo okusinziira ku bifaananyi byavuddeyo bamuya n'omuyaga mukogera ku bamuya n'omuyaga waliwo omusajja omu dokita gweyogeddeko Wahabo agamba nti yasanga Dr Cephco ku Northern Bypass yasanga accident in fact ogenda okulingizamu ng'omuntu gw'alabamu ng'amulaba amutegeera naye ng'emmotoka ebima bimukwatiddeyo amagulu kakuyita poliisi yamutaasa n'emuddusa mu ddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okwekebejjebwa naye baali batwala ng'amanyi batutte mulambo mufu Dr Cephco naye okutuuka eyo ng'akyalimu akalamu ne bamuteeka muki ne bamukwata ne bamuteeka mu gye balina oteeka abalwadde casualty ezityo bye babiyita tandi kugenda maaso kubanga afuna obujjanjabi naye tunafuna information ddala whether amagulu gaasigalako or not kubanga oba alina kye yakoona oba bakoona mukoone kuba emmotoka yasangibwawo mu yokeeye Alphard naye nga omupiira nga gusonyogonyose ne sayidi nga Alpha si ebipapula mmotoka ezo Alphard wiisha mmotoka epezi ze baleeta ngonvu nnyo twejjukira ku accident y'abalimpa bamenyeka amagulu ne mbonna ne mbaamu abaafa nate mwavaamu ataamenyeka wadde oyo ragafire oba kitegeera katonda alina omuntu gwayinza okubika akasubi n'agamba nti kakugezesa n'ebingi ebyavuddeyo okusayida Dr Cephco Dr Cephco ono bewana abadde ku TikTok abagifunyemu abaakiride nga bagiryako bagisulako baginywako bajagaddemu abawala abakazi bagirlfriend bashuga mami and so on oba okiraba ne Cephco abadde n'entalo nyingi ezibadde ku mutimbagano era kati gagenda mu maaso weetondere akawala akasembeyo kahezo olaba wakavumaako ne katakuddiza ne kugamba ojja kukiraba kola bwoti twala otambibwa nakankaka obwafuluma ne tamanya bwavaawo ewotuufu twalabe luvannyuma ng'agamba ngenda tta obwagundi obutambi olaba ne gwe nakikola bw'ati ne tugamba oyinza obba gwe yata obwagundi Zoe yaliwo awo nga Zoe ffe twabeeranga ku kooti awo emakinde kusoma Dr Cephco nga Zoe ava eno nakana ava eno ne beekwatamu awo ekigo nga si comedy nga byaddala tulaba akazi akatono akeeru akaddugavu akali beautiful ennyo ng'akwatagana n'akalala akatonotono akampi nga kali black and very beautiful kalina obuuso bwakabi oba kitegeera nga beezooba oba kitegeera nga bakubaganira mulenzi n'afuluma n'abalansi ng'eri ate oluvannyuma navona bonna namaana abagoba kwekwatagana omulala gwabadde naye okuvuma okuvoola okujeregerera okuyitiridde okukkakkanya abantu n'ebirala byonna bibadde biyitiridde mu bulamu bwa dokita waffe ono oba kitegedde bulungi nnyo naye osanga ebimu katonda abaleeta n'akugezesa Dr Cephco nalindiirinzeekoko naye Dr Cephco mwana muyivu eyasoma musiraamu amanye eddiini oyo abba alina oluwarabu asobola olugeegeenya ng'ovudde ku lwarabu muolwamu olw'ekyalo bakadaama shagala taali biki ng'ovudde ku ebyo naye waliwo oluwarabu Dr Cephco ng'asobola okulwogera nga lwa mu ssomero era nga Dr Cephco obusawo yabugendako oko somehow oba okitegeera omwana omusiraamu awedde emirimu emmotoka agenze okukoonebwa okuyingira munda nga bagamba gwe bakoonya abadde atamidde nnyo nga n'eccupa ezimu ez'omwenge zaasigaddemu mu mmotoka nga mwezi otunula ku bifaananyi ebiri ku vidiyo eyafuluma nga ccupa z'omwenge mpitirivu nga mwezi okitegeera so katonda ayinza okukolabula eri ebintu ebingagala obeeko okola kiwutegeera omwana omusiraamu to that extent live onywa omwenge si kuvumirira oba kina ebintu tuyinza okufuna like ekyokuyiga mu mutwe kati ogwotya ku accident ngoba mumaka amasiraamu ne bajja okukima omulambo gwe bagujja ng'omwenge nga ne mu kuziika amawulire agaliwo omwenge
yabadde muwala yabadde atambidde ecupa zino zifulumye mu mawulire okitegeera oba so gwe okuswala nga gwe omuntu abamugamba temukyasala muswaza buswaza naye ebimu tuyinza okuba nga abeeterezamuko ng'abantu kale ebimu biba biganye bikolebwa ebbali but you can't even come on live ogezeeko okugyamu empalo gy'omugogo muso okukuba oba gw'olina munene nnyo ndoddo so ebifaanaganako ng'ebyo just twagadde yitirawo kati nnyo tuyinza okufuna ngafe abavubuka eri ebintu ebimu nze Sonko Muhammad nyongera okujukiza ntukola port pickups bwe butambula okomawo mu Uganda nkonaako nja kujja nkukimya ku kisaawe nkutwala ewamu waka kitegere bulungi nnyo the same thing Betty Search and Beauty Studio basangibwa bulwa ku nsonga y'okunyirira nyongera bajukiza nti muchekingeko ku account TikTok ya Myra Angel nkola naye era yalina ku camera even right now akola promotion abagala challenges ennyimba nakwagala okupushinga ekintu tuloba example mugende muchekingeko nakozeeko n'omuvubuka Loverboy n'abaako yatuuka then nakwate ku beddala mugende mulabe story ya Sam Kent etambula nze nakolya Sam Kent story then we twakola naye since yabera ku kamera naku nemukwata nagamba Sonko I should help Sam Kent wadde talina wadde olwataano n'abaako yamutusa Sam Kent somehow okitegeera kitambula bikyuseemu ko kyenyinza obbagamba nange nenfuna ekinyegenyege nange nemba joininga tutambuza ekintu mpola mpola n'abalala abazza abayini Prince Heart n'omulala nabo ndabanga ekitandisa okuba nga kitambula but through account ya Myra Angel neza good talent so nzo kujja n'otuwa business oba kuyita ku namba eziri ku TikTok oyogera naye mukuyirako kasimu you come you meet with her then we see what is next lwakutona n'ensi yange nze Sonko Muhammad tugenda batukomawo mu updates endala ne mawulire gaffe amalanga yamugamanyi bulungi nnyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 oba noti 78 29 52 155.